Obadde n'ebibi byo ebbanga liweze, onoonyeza kuyamba naye buli omu akwiye. Ebirowoozo by'obusungu bikujjudde mutima, ne wabula wakuyamba buli omu yakwetama. Ensi n'ebirungi byonna bya Yesu, ekigambo kya Yesu kyewasooka okudduka. Omukwano gwa Yesu oligusanga waddala, nga tomukkiriza Yesu ye akusembeze. Naye Yesu abuyize, ye yafa ku lwange, ze yasosola amawanga gonna ffenna n'adufiirira. Okufaana kuwangule egologoosa ku musalaba, ekibi kyaswazibwa bwe yakomererwa. Kamuyimbire n'amaanyi nga nkyali mulamu, empeera gy'alimpa eri eyo gye ndaga. Nawulira kyasani tipiki bwa mwana we, n'abalina ebiwundu abanyiga ne babona. Naye Yesu abuyize, ye yafa ku lwange, ze yasosola amawanga gonna ffenna n'atufiirira. Okufaana kuwangula egologoosa ku musalaba, ekibi kyaswazibwa bwe yakomererwa. Alina okutwawulira omwoyo kyagamba ekkanisa, olwaleero njiri ekyagujja bba musango. Oli wansonga kyera kugaana okulokoka, lunaku lulijja ng'oli mu maaso ga Yesu. Naye Yesu abuyize, ye yafa ku lwange, ze yasosola amawanga gonna ffenna n'atufiirira. Okufaana kuwangula egologoosa ku musalaba, ekibi kyaswazibwa bwe yakomererwa. King's Studios nateera njagala okugibanjirira abakozi ba music. Tubaniriza nnyo mwenna oli mukozi wa music, style zonna tukolera wano ku King's Studios. Mulaba content w'ennyimba ezikolebwa ku King's Studios, content wanjawulo nnyo. Producer Rene nabagamba, producer omu ku bakyasinze abasinga okutya Katonda be nalabyeko, omuntu agenda okuwa guidance ekyasinze mulimo guno gwa kubeera nga tubunyisa enjiri ya Mukama waffe Yesu okuyita mu nnyimba. Music alimu amaanyi, era muwulize ne content w'ennyimba va mu King's Studios wanjawulo nnyo. Ye muntu ajja okugamba nti kino kibulamu spiritual, kino kiyinza okutegeeza bwe kiri spiritual. Kola bw'oti asinga okola bw'oti, kitegeera nnyimba nga bikwase Mukama, ebyambalo, omusiizi, you never change, my strengths, n'endala wa buyinza, yimusibwa, a lot ziva wano mu King's Studios. So tubaniriza mwenna abakozi ba music. Producer Rene Kasubiru, yeah, yes okay, yes okay, yeah. Forever and ever you will be his. Return to him. Forever and ever you will
of life. I'm coming back to the Father. Coming back. Yes okay Vigi Jonathan nateranga bulijjo tugenda kubeera nga tandikira ku Christian movie yaffe ey'olunaku olwaleero saagala ogisuwe akyali ewala sambyako kati nno gamba mukwano gwo ne mukwano gwo naye agambe mukwano gwe tusobole okubeera nga tulaba sinema yaffe ey'olunaku olwaleero. Yes okay nagamba gwe omuyimbi leeta ennyimba ezo mu Kingsway Studios tubeere nga tuzikola ku lw'ekisa kya Katonda. Producer Reni ajja kubeera nga azikola. Yes ate nga ndi musanyufu kuba Katonda akoze bikulu by'amaanyi byereere eri obulamu bwange ate nga leero lwakuna naye nga ku lw'omukaaga nja kubanga nina graduation party yange ekyo nkyebaliza Katonda. Yes okay tubaza Mukama kubanga abadde mulungi gye tuli. Natera tugenda kubeera nga tutandikirawo n'okusaba ng'enkola yaffe weeri bulijjo. Ayi Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi, ekitiibwa ettendo obuyinza n'amaanyi bikuddirenga kuba gwe Katonda tolemererwa, amaanyi go mangi gabunye bonna Mukama. Taata nsaba nga tugenda okulaba sinema yaffe y'olunaku olwaleero ojja okulembere era ojja omaamire amaanyi g'omwoyo omutukuvu galabisibwe bonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata buli alaba yenna aleme kulaba bya bulijjo wabula byalaba bibe by'amaanyi. Omwoyo wa Katonda ajire mu sinema eno n'amaanyi ga Katonda gayingire mu bantu bo okumenya ebigo n'amaanyi g'ekizikiza gonna agabadde gasimba mu mitima gyabwe. Abanafu banazibwamu amaanyi n'abamaanyi banayongera okusigala nga bamaanyi banawibwa consistency. Kyenvudde ennumba amaanyi g'ekizikiza gonna kubanga kyawandiikibwa mu Matayo 15 olunyiriri lwa 13 nti kyonna kitaffe ow'omu ggulu kyatasimba kale kinaasimbulwa. Nsigo okulula buli maanyi ga kizikiza gonna na buli kuteesa kwa mubi kwonna na buli setup za kizikiza ziwangulwa. Nsumulula omuliro okuva mu ggulu okutonya mu bwakabaka bw'omubi, okutonya mu nkola z'ekizikiza zonna, okulemererwa kubanga kyawandiikibwa nti kubanga ekitangala kyaka ekizikiza kiva kivaawo. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mpangula buli kintu kyonna ekitawisa Katonda kitiibwa. Abantu kye batambulira n'ekizikiza kyonna ekibadde kiwambye wonna kiviirawo ddala olunaku olwaleero. Era nange neesabidde ngamba ati ayi Katonda onkulembere n'ekisa kyo kimbeere era nkozesebe mwoyo gwo mu byonna byonna ebinaayogerwa mu sinema eno bibeere ebyo ebikuweesa ekitiibwa. Weebale Mukama kulwa abaana abato abalaba, weebale kulwa abasajja abalaba, weebale kulwa abakyala abalaba, weebale kulwa abavubuka, kulwa abakadde, ku muntu yenna alaba Mukama mu kwebaliza. N'oyo alibuulirako munne naye ekitiibwa n'ettendo kikuddire ng'amubuulira. Ekitiibwa n'ettendo biddenga gy'oli. Byonna byonna tubisabye nga tuyita mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ffenna ne tukkiriza ne tugamba nti nno amiina. Yes okay era nga we nagamba nti Vigi Jonathan kasita owulira Vigi Jonathan tuba twolekedde sinema nga yakirokole nnyo. Ate gwe omukozi wa music nagambye tukwaniriza ku Kingsway Studios njagala wekkaanye. Tugenda kubeera nga tutandikira ku Christian movie yaffe olunaku olwaleero sanjagadde ogisubwe ate ng'erimu ekyokuyiga si kitono. Ate nze nagamba kasita owulira Vigi Jonathan ng'omanya tuleese okuyiga okutali kwa bulijjo. Yes okay tugenda kubeera nga tutandikirawo sinema yaffe y'olunaku olwaleero njagala wekkaanye. Tunuulira nga bakugamba aba Liberty Films bagenda kubeera nga batutuusako sinema yaffe y'olunaku olwaleero njagala wekkaanye. Saagala osubwe gye tugenda okulengera olunaku olwaleero. Kasita obulya Vigi Jonathan nagamba tuba tulina ebyokuyiga si bitono. Njagala wekkaanye. Tunuulira eno bagituuma Highway to the Grave era bangi mwagiraba naye nze nagituumye setup. Eno nagiyise setup nga Teko Benson yakateekamu ensimbi. Tunuulira era yakadirectinga n'okukadirectinga. Bwetandikidde waliwo gwe baleeta tinkatinka amuleeta kyasa 22. Eno mwagiraba ne Vijje Frank Kamoga yagikola naye njirabye mu lensi ndala. Njagala wekkaanye eno ngiyise setup oba omutego oba ekintu ekipange wooyo yadde engulu ng'aleekana nti yaaye kale abadde ki ate buzibu ki. Njagala wekkaanye kati yazuukuka ekiro. Tunuulira nina musenyiga naye tujja kugenda mu maaso ku lw'ekisa kya Katonda weewaawo. Njagala wekkaanye kati eno yajja acekinge ku muwala we mu kisenge kye. Tunuulira n'omwana yamujja mu basamize, yali mukyala mugumba n'agenda mu basamize ne bamuwa omwana. Njagala wekkaanye
kati kyava amutunuulira omwana eyamutunuulira ng'omwana waali yeebase sigamba nti taliiwo ebirowoozo byadde emabega ate ng'alaga mweraliikirivu njagala wekkaanye kiki ekyabaawo yajjukira we yagenda w'omusamize okufuna omwana ati mpulidde ebizibu byo n'anyiinyanyiinya wano omusamize omwoyo gw'obugumba gw'olina gwava ku sayidi ya bbaawo emizimu gy'ekikajja wa bbaawo gye gyabireeta tunuulira anti olina okwongoberera tugende ku mugga okole saddaaka osanyuse emizimu awo wona amalo gyafuna omwana omukazi yalina okubikkiriza kubanga awulira mbu ayagala nnyo omwana kati nno yajja bamwambulule bamukolerereko emikolo njagala wekkaanye bwe bamala okumukolerako emikolo omusamiza embuzi yagisuula mu mugga neefa omukyala bino byajjukira engeri gye yafunamu omwana ebintu sitaani byakuwa munayi biba byaggete obifuna naye ate bikuleetera amaziga waba waliwo akatego buli sitaani kyakuwa waba waliwo abaakutezekanyeebwa kiringa gwe wonaatega emmese akatego nejja neeri akanyeebwako naye nga gwe toyagala mbwe ekkute sigamba mbwe ekusanyusizza bambwe ogirumirirwa gweoyagala efe kakati ne sitaani ebintu bye akuwa ekintu kale tayinza kuwa nga talina waafuniramu buli kyakola aba alina kyafunamu nze ngiyise setup sinema y'olunaku olwaleero oba ekintu ekipange ekintu nga bakupanze nga waliwo abantu abazemebega ne bakweteega nga bakupange omuwala wuno wano ali ku kkubo oli gwe twalabe ge bajja mu mizimu tunuulira abakwanyi amulengera oli otya ogenda wa ati ngenda wa mu downtown okay That would be kind. ofaayo singa nkutwalako anti ojja kuba okoze kya kisa gyendi anti gulawo oyingire nkutwaleko omusajja yeefudde wa kisa naye ng'omwoyo gw'obwenzi n'okwaka gwamwambadde dda olulabye akawala kano tulabe biggwerawa nagamba buli sitaani kyakola si musiru sitaani byakola mugezi alina ensonga zolwaki ebintu abikola byakola tunuulira kati nno yajja atandika okubeera nga nyimyako n'omuwala ono nalulungi anti nze bampita Patrick ate gwani anti nze Sonia ogambye ani Sonia erinnya nga ddungi lyolina eryo webale kusiima mutuufu atandise emize gy'abakwanyi tunuulira agamba mbu olunaku lwe lulungi kubanga yasinkanye dda akawala kano akalungi tunuulira omanyi bayibuli egamba mu ngero 6 olunyiriri 32 nti ayenda ku mukazi aba talina magezi na kutegeera musajja mufumbo atandise ebintu bino kubanga alina emmotoka ati ngenda ofunayo kalanki simanyi oba onaafayo okujja oneegatteko tukafune ati sirina buzibu anti weebale nnyo yatandika okukola ebitajja atandise okwatirira omuwala ono mu mmotoka ng'emize gy'abaami we giri omuwala yabulawo yaaye mama buzibu tunuulira yatandika okupakuka omube setaani amuteza akatego kakutte amagombe baba bamanyi nti akanyeewa emmese ekalidde erindirira kufa abakipanze bakirengera kakati mmwe mwenna abakwanyi abakayakayakayaka Sonia yalipotinga emagombe Sonia si muntu Sonia musambwa kati no yajja yemisambwa tunuulira emizimu gyamuleta ku nsi kulw'ebigendererwa byajjo ab'emagombe baatandika okubeera nga bakiraba ono yenna abakyala waabwe Yezebbeeri babeera mu nnyanja era ng'omulimu gwabwe gwa kusendasenda bantu mu bikola by'obukaba ono nno yawedde dda wadde okyamulaba wano yawedde dda akatego kakutte emmese emaze okulya akanyeebwa njagala wekkaanye eno sinema ya leero ngikoze n'obwegendereza tunuulira mukwano gwe yamulengera ate obadde ki oba odduka olagawa ati omuzimu otegeeza ki nti omuzimu sirina muzimu gwe ndaba wano waliwo omukyala gwe nsanze wembadde nvuga tubadde tukyanyumya mukwatakwatakawo ate tabuzeeko obubuzi okakasa by'oŋŋamba n'emmotoka ngirese erinze gy'omamanyi abannange empedde wowe anti osanze omuzimu mu kkubo n'abula nawo n'okubulawo
olina obuzibu bunene nnyo ati mpedde katugenda kukola tutya weetaagayo omuntu amanyi eby'omwoyo utaagayo omusamizi akuyamba ow'omulubaale kati kyogamba ntwala mu basamize anti munnaye sirina basamize bimanya naye bindekere nja kuyamba tunuulira manye bw'osanga omuntu ng'adduka nga teri amugoba ng'omanya sitaani aba amuliko yamuleeta ow'omusamize omusamize yasooka nakuseka bino bimusesa bimunyumira ate mutuule kakati omusamize omuleese akuyambe mu bintu by'emizimu kyokka nga emizimu be bakama abawaggulu tunuulira mbayambe ntya anti mukwano gwange Patrick ono waliwo omuwala gwe yatutteko mu mmotoka ye naye yabadde avuga omuwala n'abulawo kino kyasanyusa omusamize afunye kasitoma anti kyobomanya obulamu bwe buli mu matiga era waliwo emizimu egikuyigga anti jjajja twetaaga ku bukuumi yensonga lwaki muleese eno anti ojja kukuumibwa naye waliwo akakwakulizo kamu jjajja nze mbuulira kakwakulizo kyako olina okugenda mu katale oyambule engoye zo okeetoolola emirundi egiwerako ku ssaawa 6 ogw'ekiro tunuulira keetoolola emirundi 7 olwo omuzimu ogukuyiganya gukute musamize yaseka bino bimunyumira bakama ab'emagombe ge baba bipanze bimukolera kati gwogenda ye sitaani mbwakuyamba ogoba sitaani yesu yagamba nti naawe leka sitaani tasobola kugoba sitaani tekisoboka kakati bamugamba ku ssaawa 6 ogw'ekiro ajje mu katale yeyambule akeetoolola emirundi 7 byebino ebikoligo sitaani byagabira abantu mbw'omuzimu guli kumuleke atandika okwetema supeeya singa abalokole bawuliriza katonda ng'abasamize abantu baba bawuliriza ng'omusamize gwagamba kola bwoti omuntu tasobyamu n'endakiika tasobyamu wadde emu naye fe abalokole bamugamba kola bwati n'atasaba n'alinda muganda wange ono yeeteme supeeya kubanga omusamize yamugambye weeteme supeeya weetoolola akatale emirundi 7 kakati ebintu n'abisuula eri byonna bye yali ayambadde n'alyoka atambula bw'atyo nga bw'omulengera bw'atyo n'alyoka ata n'agamba bw'atyo matumbi budde teyayosa baganda bange sitaani byebino ebikoligo byatikka abantu emizimu gino kyegyagaliza abantu omusajja yeetoolola akatale naye omulokole omugamba nti jangu tusabe ku ssaawa 3 ajja nnya abalaki abalokole basaaga singa abalokole bawuliriza katonda ng'abantu bawuliriza emizimu singa ekanisa eyiwa abajali kusimu ku mirimu gye omuzimu gwamulabikira ogwa Sonia ne gufeesoka ne gugamba wali akanyeebwa oli wano mu kwekanga yagweri tunuulira yakuba omutwe ku kasituulu omwoyo gw'obwenzi gwe gwaleeta bino era yakati wetwogerera afuuse saddaaka eri emizimu njagala wekkaanye akakatego nga kakwata anti kyewantuma assignment yange ngimaliriza era munaye ekyo nkimaze bulungi emizimu gyalina okusanyuka kubanga omusambu oguyitibwa Sonia gwali gumaze okukola omulimu obulungi nnyo ab'emagombe bafunye saddaaka Sonia tukwenyumirizaamu nnyo ku lw'emirimu gy'okola okoze ekintu ku sipiidi eyawaggulu nnyo anti mukama wange nsiima ono Yezeberi babeera mu nnyanja eyo magombe baliwo okuleeta obukaba bamulaga tageti endala tunuulira omusajja oyo nakugamba bino ebibeerawo biba bipange waliwo omu ku bagala baffe be yeebaka nabo n'amulekawo kati ate agenda kuwasa omuntu omulala nga mulokole genda osanyeewo embaga eyo n'emiteekateeka zonna kubanga embaga yaabwe yankya tetulina budde kakasa nga tagendayo ku mbaga eno setup oba kano katego ati nze siremererwa omumanyi era nja kukola assignment gyompadde bawa Sonia amaanyi ajje Sonia emmotoka ye erabika bulabisi bwetyo eboneka bubonesi ya magiki gwe gwakubya spares gwe weka gwabagiraba naye nga basi ya buliwo kubanga embaga yaabwe yankya tetulina budde kakasa nga tagendayo ku mbaga
eno setup oba kano katego ati nze siremererwa omumanyi era nja kukola assignment gyompadde Sonia amaanyi ajje Sonia emmotoka ye erabika bulabisi bwetyo eboneka bubonesi ya magic gwe gwakubye spares gwe weka gwabagiraba naye nga basi yabuliwo kati yefudde mbu emmotoka efudde omupiira ali ku kkubo kano katego waliwo ge baagala okutega akanyeebwa naye abantu babuligi tebamanyanga mbu setup oba baba babateza akatego tunuulira buno obutego bwa sitaani bayibuli egamba tetujja kwefuula nga batamanyi enkweza sitaani era Befeso 6 etugamba 12 twambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda tusobole okuyinza okuyimirira eri enkweza sitaani kati gwe osaaga n'oggulira sitaani enzigi owedde kati gwe bateza akanyiibwa we yajja nasanga ono yotya mukwano kizibu ki ate emmotoka yange yabisa omupiira teweeraliikirira awo nze bimbimalanga tunuulira awo enzijira nkuyambe yapaakinga mbwekisa kimukutte naye nga nno si kisa omwoyo gw'okwaka gumuwambye omuntu yaggulira sitaani oluggi Befeso 4:27 etugamba temuwanga sitaani bbanga nze sobola okuyamba anti weebale tunuulira tamanyi gwazanyirako tulabe gye biggwera kanono kanyeebwa tamanyi lwaki omuwala n'amusanze mu kkubo olinayo supeya ya ali mu bbuutu erinnya lyo gwani nze Sonia linnya ddungi eryo bampita Tony anti Tony kirungi okusisenkana osanze omuwala mu kkubo tomanyi lwaki omusanze bwe kimanyi bwe baba waliwo ababa bamuseetinze bamutumye oluusi ne bano abamu baba abantu ba bulijjo naye ng'emirimu emibi gy'abayingidde ng'era gibakoleramu pulaani zaabwe tunuulira ofaayo singa nkulabako olwaleero lwaki nga tondaba nkya anti enkya nja kuba bize nnyo kubanga enkya ninayo embaga Sonia kyamunyiiza tayagala kimanyi ekyo naye kyekimulesa kyankalanye naye ono tamanyi ogenda nakuwasa enkya katonjagaza ki ng'ogenda kuwasa nedda njagala tutandikewo okwenkolagana awo entonotono laba sikulabangako naye singa nakulaba ddaze omuwala gwe ngenda okuwasa singa sigenda nakumuwasa tunuulira kale tulina sisinkanawa Sonia yeemoola yamulagirira kahoteri akamu tunuulira kale saawa 7 nja kubaayo nga nkulinze tokeerewa kakasa sijja kuba kisufu nnyo Sonia yange amanya akatego kakutte omuwala gwasanze mu kkubo tamanyi lwaki amusanze mu kkubo tamumanyi yaani kati no baali bateesezza okusinkana olwaleero omusajja lwalina embaga tunuulira omuzimu gulina ensonga lwaki gwaganye olunaku lwajje ne gwagala leero bino byonna bipange kati omusajja akatego kamukutte azedde okusinkana omuwala Sonia eyasoose nayo kati no Sonia yajja tayinza kusuula step oli otya endi bulungi weebale kujja era bannaayo weebale kujja Sonia njagala wekkanye setup ekigendererwa kya Sonia tayagala mbaga y'abaana ebeerewo kakati kikyotesetese noli ante oli kumala budde ayagala amalirize bino wano mangu nnyo adduke mbw agenda mbaga ye njagala wekkanye tunuulira ebintu ebikutuukako tomanyi nti biba bipange asanze omuwala mu kkubo tamanyi lwaki amusanze mu kkubo kati n'atandise okubeera nga agenda mu mize egitali mirungi naye nno alina embaga olunaku olwaleero aba anywegera omuwala yafuuka piro njagala wekkanye yaaye ate okaaba ki yaaye Sonia afuuse piro Katonda wange yasooka n'azirika nawo tudda ku kyaki balindirira omugole tannatuuka musumba agambe baddemu ettendo balikube omugole tebamanyi lwaki talabikako njagala wekkanye emitego gy'ab'emagombe bakipanze mu embaga eno bagirinnyemu kakati ate n'owooluganda Tony naye n'abawa omwaganya nze nabagamba sitaani tatuwangula tatusinga naye munnaaye mwaba muguwumukisa
abantu batalose okwemulugunya Tony lwaki tali serious okozesa otya abantu embaga n'otajja Tony ali n'akyebase saawa z'embaga zatuuse dda omugole omusajja talabikako njagala wekkanye n'ebisosonko bya ppiro bimuva mu kamwa omwoyo gw'obwenzi bayibuli egamba buli ayenda ku mukazi talina magezi talina kutegeera ngero 6:32 ye nina embaga ekyo yakakijjukira tunuulira yatandika okwambala mbutalina budde eno nakugambye bagiyise setup akatege akakulu Sitaani kayagaza abantu kubatwala mu geyeena kyawandiikibwa nti omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza Yokaana 10:10 Sitaani buli kyayagala kyakwagaza gwe akutte akubbeko ekyoba Katonda kyolina ate akuzikiriza akutwala emagombe ekigenderera kya Sitaani ekikulu oba omutego omunene gwalina eri abantu abatwale mu geyeena ye setup esinga obukulu yatandika okupakuka ayagala kutta buli kyabwa Katonda kyonna kale nkakubulire Sitaani tayagalangako balokole kuwasa tayagalangako bantu bakola mbaga era ayagala ebyo bemuwulira mbu mpeta just empeta bupeta temuli makulu empeta temuli makulu kasowulira ayogera ebyo ng'omanya oyo ali ku luuyi luli olwa Sitaani tunuulira anti musobola okwetuulirako omusomo yagamba ne bayimba enyimba ne bayimba naye ng'abantu tebajja yayaniriza omugole naye ng'omugole talabikako yalinda omugole omukyala yatuuse dda naye omwami talabikako sikya bulijjo kubanga bulijjo omugole omusajja yasooka omukyala yasoose ku luno balinze omusajja aya bagigambye twongere akayimba awo bona bakuŋŋaanye naye ng'omuntu omu yaggulidde Sitaani oluggi manye nagamba gubona emikolo gy'otegeka yiga okusaba omuntu wagamba nti nja kuyimirirawo mu ssaala gwoyinza okuba tolaba ennyo n'amakulu kyakoze naye ng'ataba akoze kinene n'okusinga akuwadde emitwalo 2 mu mbaga yo tunuulira omusajja agira ku booda abooluganda kino kyeraga lwatu nti omugole omusajja aganye okujja ku mbaga ye era ku lw'ensonga eyo embaga ngisazizzaamu akatego k'abemagombe kayiseemu bambye omukyala yatandika okukaaba abantu batandika okugamba naye banaye kino tekiri feya Tony tali siriasi abantu munne bwe batanga tomuwasa omubuuliranga kazi watu yawuliranga aswadde ekitenkanika abantu basonda ssente zaabwe ekimene bakitegese dda ng'ate ogamba musobodde kujja Tony yayagadde okujja naye ayagadde mbu asookereko mu hoteeri abeeko byamaliriza bino abalokole oba abantu bangi babikola naye oba banaye simanyi nakumanya kyakwata abantu baku nsi kuno bayibuli egamba omuntu owedda temutumukirizanga kufuga muffe tumukomerere oba yakomerera wamu ne Yesu Kristo motoka ziba zakavaawo bwe ziti embaga esaziddwamu ng'ono ne Tony naye ayingirawo njagala wekkaanye Tony olwo ayingirawo ku mbaga ye agira n'amatikyati abemagombe bapanze dda ono yawedde dda akatego k'abemagombe kakutte yaggulidde Sitaani oluggi abantu bangi ng'agenda asibuleko omuganzi we ku lunaku lw'embaga bamusiibule kuba agenda mu bufumbo ikola bamubagamba n'ennamba yo y'essimu gikyuse tali siriasi omuntu obanga tomuwase omugambe nti siikuwase olaba abantu aswaziza omwana wa munne emboozi eri ku kyaki omuntu kuba tomuwase omugambanga mazima n'olimbalimba omwana wa munno sisita ali mu maziga mu kifo ky'okujja mwagala kutegeka mbaga z'amaanyi mutandike na kusaba ebintu byemmwe mu bisiringe mu musaayi gwa Yesu tunuulira Tony alina omuwala gwe yeebaka naye amagombe n'amulekawo nayagala awase omulokole kakati abemagombe bakiganye era twogerera embaga bagisazizza abemagombe be bakiseetinze apo nakugambye ne baseeta apo omuwala yamusanga mu kkubo mbw'amulonze ekkubo mwe omuntu yenna akwagala akwesibako ng'akimanya oli mufumbo kimanye nti oyo aba setup aba avudde magombe Tony yajja tunuulirayo omuwala lwaki ng'onswaza bw'otyo
nga nakukola kiyinza okugwanira okunswaza bwoti mazima tandika kulwana kubimeye mibi naye gyamuwambi mufo ky'okukakkana ate yakola bukozi strategy za sitaani zakozesa ez'obusungu n'okwekyawa tunuulira sisita awulira ng'aswaziddwa nnyo kakati tona ebirowoozo byamuyitirirako awulira aswadde takyasobola kuddayo omuwala buli muntu yonna ayogera ku ye ebirowoozo bimuyinze agamba simanye nakyakozaako ate n'omuwala yabuzeewo obubuzi mu piro kakati ali byonna ebirowoozo byamuyinga omungi ayaye my god oyo afuuse kapuuti tajjawula okubba okutta n'okuzikiriza emitego gya sitaani olwo lukwere nga lukutteyo ab'emagombe balina okugamba nti kino kikola tudde emagombe waliyo embaga egenda mu maaso basanyufu balina omusaayi gwe bongedde okunywa Sonia kino akipanze emyoyo gy'emagombe misanyufu kubanga girina abantu begitulugunya girina abantu begiwamba mu butego bwabwe njagala wekkaanye Sonia yatusedde emagombe era mukozi mulungi nnyako eri ab'emagombe bamwesiganga mundu nne embaga abantu ze mutegeka mutandike kusaba musabire ddala naye mubaawo okulaga kukimanyi kubukinga gardens za bbeeyi na kubukinga bino ne biri kulaga nga we mulina ssente ku showing off ensonga lwaki obasanga bangi baba bakewasa ate obufumbo ne bugaana wuuyo mu divorce naye nga bateekamu ssente nnyingi ebintu bye mu bisiringe mu musaayi gwa Yesu zino setup zibeerawo kale nkankubuulire sitaani n'ab'emagombe tebaagalangako bufumbo butukuvu era mwenna abakyali eyo nga temunnabukola mulwane nnyo kubanga buba bujulizi bw'amaanyi nnyo sitaani tabwagalirako ddala bakusetinga up mu bigaano okutuukirira by'opanga tunoolira anti fege yeena gye tulaga era twagala tutwale bantu bangi tulina okubawugula tubaze ku saidi yaffe tunuulira basanyufu kubanga balina emyoyo gye bazza ku saidi yaabwe bulijjo ab'emagombe bano Sonia nkuyozaayoza ku lw'ebino by'okola kubanga buli mission okola osoba successful tolemererwa buli kyokola kiyitamu buyisi balina okuyozaayoza Sonia emizimu misanyufu ku lwa Sonia emisambwa misanyufu Sonia akola emirimu kubanga abaleetera abantu tudda mu kikiri tudda mu kiduula waliwo abali mu kiduula eno tunuulira maama waliwo agasomba waliwo kabaya wuuno alina omutu gwanyenya naye Sonia ategeera dansi Sonia ki ekimulese mu disco Sonia tagenda wantu nga watewali katego Sonia kakikaabaza eno setup nakugamba buli kintu kyonna everything you see on this planet is a spirit kati mwabagenda mu ndongo waliwo ku muvuka gwe twakola naye yagenda mu ndongo naye yasanga mu ndongo wetwogerera mugenzi kyonna kye yasanga mu ndongo kati abadigize babaala bakoona badde eno badde eri bagumenyeka nga bwe bagamba katulengera omuyaayi waliwo omuwala gwavuddewo naye omuyaayi agenze ne Sonia omuyaayi yevuddemu ne Sonia gabe gye kaggwera Sonia ono aba n'ekigendererwa buli guntu gwajjira aba n'ensonga ye lwaki amujjidde lwaki omuyaayi ono bagamba mutata step mugezigezi ku kyetundu kyawo ne yasinga okumanya endongo ate mugezigezi be bakawoboyi ba never die bawano manyi bagamba kawoboyi never die never vunda never wuunya mbwe ategeera step tasula step ono muvubuka mulamu nnyo kati no yaleeta Sonia mu makaage wano wonna wange kankolage step z'omukwano nze ndi kaliba tunuulira muyaaya abitegeera bino bayibuli egamba etya waliwo amakubo munnaayo omuntu agamusanyusa naye munnaayo mu nkomerero yaago mulimu kufa tunuulira Sonia alina ensonga ze nakugambye naye tulabe gye kaggwera jangu nkulage gwe tulabe gye kaggwera bwakola bino byonna n'olowooza onyumirwa n'olowooza muli mulamu naawe agaana okulokoka alaba sinema eno wetegereze wekanye kagwerawa tunuulira olunaku olw'enkyanga ebyajjo byawedde ebyendongo nga byawedde obudde bukedde tulengera eddwaliro tunuulira njagala wekkaanye omusawo wuuno wano mukugu waliwo akonkona ku luggi lwe
yagala wekkaanye anti musawo waliwo ayagala okulaba tunuulira alinamu ensonga ayagala kulaba musawo ani ono ayagala okulaba musawo ate alina buzibu ki njagala wekkaanye nga y'omuyanja waffe wali eyabadde ne Sonia anti osobola okwetuulirako awo tunuulira anti kansobire tolina buzibu bw'amaanyi dokita nina obuzibu bunene nnyo okimanyi nga nafuusa Ssekibotte ogambye ki sibitegedde endiga yantomedde kyoba omanyi si kyalina kyesobola kwekolerawo obadde kyabaddewo kitya ati waliwo omuwala gwe nabadde naye ekiro naye tubadde tukyagenda mu maaso n'ensonga nazikidde omulundi gumu Batule yazikidde omulundi gumu nefukirawo Ssekibotte essaawa 3 eziyise zonna kyogamba galofuzeko Ssekibotte edda nedda nze mbadde ensaza nga ndi kaliba wano olunaku ntwala bagala 4 nze nga mmalako nina amaanyi mangi anti kyogoba omanya ebizibu byo binene kyoba omanya ebintu byebyetagamu ebintu byoba omwoyo gendako mubasamize oba mubalokoli bakuyambe Katonda yamanyanga engeri yayonoonye banagenda mubasamize mbono bamugambye webituuse alabika agenda fuka Ssekibotte wabanga yabadde namuwala na musonga ate nazikira buzikizi yomusamize nakugambye Sonia buli gwagira aba n'ensonga ze kakati waliwo setup njagala wekkaanya omusajja yajeyo yomusamize wetwogerera omusajja yafuuse Ssekibotte takyasobola kuyimuka mu nsonga zonna tasobola nakuzaala baana afuuse Ssekibotte nakugambye eba setup kabeerawo akatega ak'omubi kaba apanze tunoolira anti jjajja ow'amaanyi wano mu kitundu anti muzzukulu nkwaniriza osobola okwetuulirako awo njagala wekkaanye aziba omusamize yatandika okweraguza naye nkinsesa emizimu gino egikola bino ate be bakama babasamize anti muzzukulu nkuyambe ntya jjajja nina ekizibu yekindeese eno gy'oli omwoyo jjajja yaseka n'okuseka yamanya ensonga omwana onaleka akisese n'okunsesa bannange muzzukulu weebase n'omuzimu omusambu omunene ogw'amaanyi era ofuze Ssekibotte lubeerera toliddamu kukola nsonga yonna Kabaya atidde kisoboka kitya jjajja omwana onansesa tewali kikwekebwa bukyokoze nze nakitegedde dda jjajja waliwo kyetuyinza okukola nesaagala kubeera Ssekibotte mazima sinnayo na mwana yenna waliwo engeri emu yokka gye tuyinza okuyambamu kyetaaga okukola ekintu nga kyabuziranye era kyamaanyi osobola okukikola jjajja njakola kyonna nze njakola kyonna siyinza kukkiriza kubeera Ssekibotte yeeraguza wano tunuulira genda oleete omutwe gwa maama wo wano tugukoleko emikolo leeta omutwe gwa maama wo ono yagamba jjajja aliko ekikyamu sikirabanga naye amala akiraba ogenda yabasamize bakuyambe bakutikka bikoligo omutwe gwa maama wange oliko ekikyamu olina amagezi musajja gwe tekisoboka olina amagezi oyinza okikola gwe oba gwokikola sirika atondeekanira siyinza kuleeta mutwe gwa maama wange toyinza kungamba kintu kyabusiru bwe ngambe sirika yamufuumulira evvu n'amusuula eddalu omusajja omusamize kye yakola omwana wa munne naye nga talinaamu wadde n'ekisa anti sitaani omusajja yatunulira omwana wa munne ng'amulaludde kubanga ajja genda abiraalasa ogenda obiraalase wano ombuuza asaba emito gy'abantu wano tunuulira omusajja yatandika okulaluka ng'omusajja omusamize akiraba naye nga talina na kisa tagamba ko ndi omwana w'abandi gwenda ludde sitaani yakola bino nyensonga lati njagala abasamize babaweere mu ggwanga oli agenda namugamba gundi musuule eddalu gundi musiraanye omusamize agamba bugambi tamubuuza nti oba ki oba nsonga ki oba musonyiwe oba munaye kinalabika bubi omusamize amugamba bugambi kyetaagisa akireeta kino nekiri tumusuule eddalu omwana w'abandi agudde eddalu omusamize atunula alaba bulungi nnyo ng'omwana wa munne amusudde eddalu ate ng'ategeera bulungi nnyo abalalu bangi ku makubo tunuulira omwana yagenda bwatu bannaye nze n'embugoye zino zinmenya kanzijjemu tunuulira
omusajja yamutunulira ng'omwana agenda alalusa kati gogenda yabasamize emizimu egyakoze kino ate nga biba boosi babasamize bebagamba basamize nti kola booti ne booti basuubira okuyamba kweri obasuubira okwevaamu ekyo tekisoboka. Njagala oyiga ebintu bino. Omusajja yafuuka mulalu eyali kabaaya yali ategeera ensonga zino yafuuka mulalu abantu bagamba kabaaya waffe wabaaki bwe yali amanyi endongozo ku kitundu kino we zinaabeera manyi n'okumodola bwenti ondaba wemanyi kati wook omumanyi ontegeera. Tunuulira omusajja yafuuka mulalu bayibuli kyeva egamba mujejendi mwe n'abakoyera bazitowereddwa nange n'abawo okuwummula era mwetike ekikoligo kyange kyo kubanga kyo si kizibu. Sitaani byatika abantu bizibu naye Yesu kyatika si kizibu. Matayo 10 tandikira kwa 28. Omusajja yagwa ddalu. Sitaani kye yayagaza abantu kye kino sitaani kyayagaza abantu emizimu kye yagaza abantu kye kino gyasalawo gimale ku bantu emirembe kye gyagala nga abantu bali bwe bati ng'abantu bali mu bwakabaka bwa kizikiza. Buli gwolabanga mulalu kimanye nti obwakabaka bwa kizikiza bwe wamufuula bwe butyo. Sitaani asanyuka. Namwe abasiba agaviiri g'abakyala ababeera awo ne mukola agaviiri g'abakyala ne musibaga dread mumukimanye nti muwagira mirimo gya sitaani kubanga abasamize ge basuulanga abantu eddalu abantu we batyo baafukanga n'agaviiri agatalina mulamwa bwe gatyo. Tudda mu kyaki musumba asaba emizimu agikasukira omuliro mulinnya era Yesu buli mizimu gyonna tugisendekera omuliro mbimenya olusomo lw'omuliro gwa Katonda okuwakanya buli manyi ga kizikiza gonna mulinnya erya Yesu egiva emagombe egy'obukabe. Waliwo n'atunula mu ngeri embi alimu dayimooni. Tuwulira emiranga badayimooni baali bayingidde abantu ekyawandiikibwa Yobu 1:6 nti abaana ba Katonda ge bagenda okuŋŋaana ne Sitaani yajjira mu bbo. Kakati emizimu gyalina okuva mu bantu kubanga omuliro gwa ddala. Musumba ayita omuliro nsimula omuliro tululira fire nkowola omuliro okuva mu ggulu. Kyawandiikibwa mu Isaaya 20:6 nti omuliro guli okyabalabe ba Katonda. Kinasibanga ku nsi mu ggulu kinasibibwa kinasimulula ku nsi mu ggulu kinasimululwa okutegeera ffe abaana ba Katonda. Katonda gaffe muliro ogwokya. Emizimu gyagamba wano tewakyasoboka kubeera. Tunuulira kumba ab'emagombe bakiraba naye tebalina kyakola. Obwakabaka bw'emagombe bwatandika okuyuguuma musumba nga akasuka omuliro. Tunuulira ab'emagombe kino munnaye bakirengera. Njagala wekkaanye batandika okukankana musumba buli wakasuka omuliro emagombe nago omuliro nga gutuukayo kati emizimu gyalina okulitreatinga. Njagala wekkaanye anti biganye mimi kiki onjiyeeyo nnyo anti kwini onansonyiwa Jezeberi nsonyiwa ngezezaako nga kyensobola kyonna naye omusumba nga akasuka omuliro gw'amaanyi nnyo ngezezaako omusendasenda naye anemye n'abaami abafumbo bonna mbagezezzaako naye omusumba omuliro gw'abadde akasuka wali nga sisobola nemererwa. Muyinza muti okugamba buti nti musumba abalemye mwenna mwe beesindise. Tulina okumusuula wansi kubanga atulemeseza misioni zaffe nnyingi. Tulina okusuula obufumbo bw'abantu. Sonia kati wano gwe gwendeeta mu nsonga zino nkusindika eri omusumba oyo njagala omusendesende akole obukaba n'obwenzi naawe kola ekisoboka kyonna weebake naye omusuule omwoyo omutukuvu amuveeko wanayonoona omwoyo omutukuvu ajja kumuvaako era awo tujja kuba tufunye oluggi tumuyingiremu tumusuule wansi tumumalirize. Mukama wange ekyo nja kikola. Sonia bamwesiganga mundu nnene. Omusumba ono alemeseza emirimu gya Sitaani okukolebwa. Yensonga lwaki Sitaani tayiganya Bakatoliki, tayiganya Baprotestanti, tayiganya Basiraamu, tayiganya Basevenisi, tayiganya Babaptisiti. Abo tebalina buzibu era tebalina buzibu gyali naye bano abalokole bano bamulemesa misioni ze bamulemesa byapanga. Yensonga lwaki amaanyi gonna agateeka kuba n'abalokole. Waliwo omusajja wa Katonda yabadde asindika omuliro nga akasukira obwakabaka bw'ekizikiza tumulengera ali mu kinnya ekiwanvu. Kakati abamu ku b'omukyaki bajja ne bamusanga mu kinnya kino ekiwanvu. Njagala wekkaanye
yabagamba bamuyambe baagaana omuyamba. Lwaki bagaana okuyamba omusajja wa Katonda? Endiga ze zaagaana omuyamba, zaagaana. Baasumba bennyini bamulekayo, ayitibwa Tonewumeezi, njagala wekkaanye. Baagaana omuyamba. Kano kasinema katolekede kakadde nakalimu ekyokuyiga si kitono. Nakugambye kano nkayise setup. Kyolaba babaawo omutego, mukyala we yajja. Mukwano nyamba, mukyala yamuleka mu kinnya. Mukwano naawe nyamba, nyamba ondeseeno. Tunuulira yamulekayo. Sajja wattu asigala alajjana wabeewa nyamba. Nenno kano katego. Tugenda okulaba nga Sonia, omuzira kisa Sonia, omuzira kisa Sonia z'okuyamba. Sitaani yali ayambyeko, Sitaani yali abaddeko n'ekisa. Onaye Sitaani, Sonia yalina okuyamba omusajja wa Katonda. Majavula waliwo omusumba ennaku zino alina enkolagana ennungi ne Mama Fiina. Mama Fiina ayamba omulokole, Mama Fiina azimbe kanisa, Mama Fiina wamma azimbe kanisa mazima, Mama Fiina ayamba abalokole. Ng'asanyusa eki, Sitaani ng'asanyusa eki. Baba waliwo setup, era mwegendereze. Kale azilonga azalina buli musamiza alina okukyawa omulokole, kubanga bwe batumanyi kye tuli mu nsi y'omwoyo. Abalala tebatumanyi, wakiri abasamize batutegeera ki kye tuli. Omuliro gwe tulina bagutegeera. Naye weebale nnyo okunyamba. Abantu bonna nga baganya okuyamba pasita, Sonia mbu ye yayamba, Sonia ye yayamba. Bannaye neyetegereza omuwala ono ow'ekisa. Naye weebale. Sonia ne yeemoola. Kakuweeko kahaga. N'amuwa aga. Sonia n'anyweza nnyo. Bannaye n'amuweeweta n'okumuweeweta. Weebale kunyamba. Abantu bonna banvuddemu. Ne mukyala wange gwanyambye weka. N'akwatako ne mu kiwato. Sonia bino yabipanze. Sonia musumba baddira engulu kibadde kirooto. Si buli kirooto kyolota kiba kivudde eri Katonda. Musumba bamulunze ekirooto. Nange Sitaani yapangako akatego bwe katyo, naye Katonda yantaasa butaasa. Akatego Sitaani akuleetera ekirooto nanga akupanze noloota omuwala nga simulabanga ku mazima wayite ebbanga si gwanvu omuwala ne mulaba nenga nga yeyimu nnyini gwe nalaba mu kirooto. Gwe najjukira omuwala gwalabye mazima, abantu bonna nga bamuleseewo yamuyambye. Kitegeeza nakola ensobi okuwasa omuwala ona. Omukyala ono gwe naleka si mukyala wange, oli anyambye ye mubeezi wange. Musumba byatandise okulowooza. Tunuulira yajja ku kyaki naye ng'alina ekirooto, teyasaba na kusaba. Tuba tuli awo ng'omuwala yalabadde mu kirooto nga tazzeeko mu counseling. Sisita aze mu counseling. Yeesaza akantu kampika ddala nnyo n'asalako. Nkuyambe ntya? Kale ennaku zino nina ebizibu. Bizinesi zange tezitambula bulungi. Ate nga ndi omu ku bantu abasabira mu kyakiyo. Neŋŋamba kansi gye njogereko naawe. Erinnya lyo gwani? Ate bampita Sonia. Sonia kakasi kitegeeza omulambo. Sonia mulambo. Ye Sonia mulambo. Sonia mulambo. Nina okuteekateeka engeri gye tusabamu naawe. Tuwakanye emizimu gyonna egiwakanya ebyenfuna zo. Okitegeera? Tulina okusaba tubiwangule. Kale musumba weebale nnyo. Kirungi nnyo ekyo. Musumba atandise okulowooza omuwala ono yandibanga yalina okuba mukyala we. Naye Sonia nga tonagenda lindako nina kyenjagala okubuuza. Wange musumba omuwala yeemoolamoola. Musumba abawala abajja mu ofiisi yo nga beemoolamoola kimanye nti bapange setup. Sonia, njagala okunyumyako naawe. Nkusangawa. Kale kisinzira ku kyoyagala tunyumyeko. Nsooka nenkebera skedu yange oba nkufunirayo akadde. Kale nja kufunirayo akafo waliwo hoteri emu tusisinkanaawo. Osanga oyinza okuba nga oyagala mbuzi tunyumye nga mbuzi toyagala abantu bagimanye nnyo. So kisingako baddakiika 10 ne tunyumizeeyo nga kituufu ekyo tewali buzibu. Nange kyenandyagadde nga abantu tebakimanyi. Kale ndowooza enkya saawa 7:30 tusisinkane. Nze nja kubaayo nga nkulinze. Kale musumba
olaba Sonia we yemolamola musumba zuukuka akawala akemolamola naawe goba daimoni banaye musabirenga abaweereza ba Katonda yetegereza omuwala ono n'agamba omuwala ono ye yanyambye mazima mu kirooto bamusetinze apu oluganda nange bansetingako apu we batyo niŋŋamba naye Katonda muwamaanyi yantaasa kaakati gwe oyinza obutaba wa mukisa kubanga munnaye oyinza okubanga gwe sitaani yakuwambadda yajjukira yonna omuwala gwe yamugjeyo mu kinnya yetegereza omuwala ono n'agamba omuwala ono ye yanyambye mazima mu kirooto bamusetinze apu oluganda nange bansetingako apu we batyo yantaasa kaakati gwe oyinza obutaba wa mukisa kubanga munnaye oyinza okubanga gwe sitaani yakuwambadda gwe tunuulira yajjukira yonna omuwala we yamugjeyo mu kinnya agamba teekateeka za Katonda yakyagala bwe kityo kati musumba yavuga emmotoka njagala omanye yebiggwera nagamba sitaani buli kyakola abikola alina amagezi era ng'alina ensonga ze lwaki ab'emagombe be basindise Sonia ye musumba olwo akawala kajja mu kasekulitale mu kekaani konna kye kali kaze mu kansolingi keemoolamoola buli muntu yenna ajja gy'oli ng'amanyi oli mufumbo n'akulemerako kimanye eyo seetaapu ate baagala kukyankalanya bufumbo bwo musumba yekyusiza abuuza luumu tunolya n'amanya alimba amanya kasota niko okulimba ng'ogulidde sitaani olugi bayibuli egamba buli mulimba aba mwana wa kitaawe sitaani Yokaana 8:4 kuba ye mulimba Sonia yali yatuuse dda n'atandika n'okweraguza tunuulira n'awongayo ekifo kino omwanyi g'ekizikiza nga yakumyedde ekyoto yakwata obudde tunuulira n'awongayo ekifo kino omwanyi g'ekizikiza nga yakumyedde ekyoto yakwata obudde kubanga amanyi gwayagala okusuula w'amaanyi yalemadde obwakabaka bw'ekizikiza Sonia yatandika okweteekateeka n'okwetema supeeya tunuulira alina gwawulidde akonkona lengera Sonia ayambala bubi buli muntu yenna bakiyita kwetega ng'akimanyi oli mufumbo kimanye eba seetaapu musumba yayingirawo oze ani ono agenda okwejjako obuwaani nga ye musumba pasita bannaye webale kujja okimenye nga teri muntu ayinza nakutegeera nti yeggwe naye oli otya nze ndi bulungi tutulireko wano olabika bulungi webale kusiima musumba nze bwentyo batuulirako wano ofaayo singa tufuna ekyokunywa nze saagala kunywa kati Sonia yeemola lengera Sonia weyekola simanyi oba ntandike ntya otandikira gonna musumba oba nze nkuyambeko tewali buzibu bannaye webale nosumba kujja era bannaye nze engeri gy'osumba musumba ensanyusa waliwo ensonga lwaki Sonia yayagadde musumba ajje mu woteeri si mu kifo kirala kyonna alina ensonga ze nakugambye ne baseetaapu era waliwo ensonga lwaki banabi b'obulimba basitaani bonna bayigganya basumba b'abalokole balina ensonga lwaki amaanyi gabwe bagateeka ku balokole njagala wekkaanye tunuulira njagala wekkaanye kakati musumba byatandise okukola bayibuli egamba temunakuwazanga mwoyo wa Katonda temuddanga mu bino ebyekisiru musumba baatandise ebikola ebyekikyamu waliwo ekyamukwata mu bulago kitandise okumutuga ekintu kitandise okutuga musumba atandise okwetuga tamanyi gwazanyirako anti sitaani amaze okuwa sitaani ebbanga sitaani mutemu njagala wekkaanye abalokole tusinga sitaani amaanyi naye ate wamuggulira munaayo nze bena bitegedde nti abasajja mulina obunafu mu nsonga eyo njagala wekkaanye akozesa akatego ako sitaani n'asuula bangi lengera gye biggweredde musumba ng'agenze tekinnagwa bulungi Sonia yakuba omulanga alaba kino tekimala waliwo kirala kyayagala ekisingako awo Sonia kikyayagala ono ye Pastor Nicholas kiki bannaye kiki atuuse ati eno I just went for counseling and anti yaŋŋamba ayagala counseling
nagendayo nga njagala counseling n'agamba alina kusooka kwebaka nange ensonga zitambule bulungi naye twale tuze wano abadde atandika emirimu gyegyo ate n'azirika nze simanyi kimutuuseeko yaŋŋambye mu counseling ajja kugimpeera mu woteero Sonia amaze okulimba abantu Sonia yayita wano nga abantu batunulidde eri Sonia yayita wano omuwala alazeewa agenzeewa ye Sonia yayita wano bwati Sonia yabulawo genda otunula wano nga taliiwo sinda kikiriza nti Musumba Nicholas yakoze bino amawulire gatandika okutambula nga gagamba lengera wakitegedde Musumba g'abalokole yafiiridde mu loogi yensonga lwaki omulokole omu waakola ekintu kitunda nnyo mu mawulire wonna sitaani alina batayagala balokoke bantu bangi bagambe kale sirirokoka wawekibabwekityo sirirokoka naye omukatuliki wakikola omusiraamu wakikola tegala na mawulire tekiba kyamaanyi nnyawo naye omulokole omu akikole hayayayaya kibuna wonna abantu bangi ne bagamba sijja kulokoka yensonga lwaki kubanga abalokole bali ku mazima ne sitaani bateekako amaanyi ge era balwanyisa amawulire gano gatunda nnyo era gakola copies nnyingi kimanye ensonga lwaki sitaani tayigganya madiini malala gonna kubanga teriyo mazima bayibuli egamba etya emisege gijja kujjanga gyambadde amaliba g'endiga keddiba ly'endiga lyeririwa kaakati amaliba g'endiga abalokole abasumba baffe tulina abasumba tulina abapooso baprofets kati ne bwe banabi babulimba bajje batandika pasita gundi aposo gundi profeti gundi ng'abalokole abantu ne babuzaabuzibwa okitegeera tebatandikawo nga bafaatha balevulandi simanyi ba dikoni simanyi baani abo abamadiini ago okitegeera naye batandika nga balokole olowooze mbu basumba babatuufu era nawe ogambe sirirokoka abalokole basinga nokola ebibi naye nga abalokole si basinga okola ebibi abatema abantu emitwe abali b'enguzi abayaaye abakuba abantu obutayimbwa abo si balokole abasiyazi sina balokole naye omulokole akola kimu ne kisaasaana wonna andi kubanga ffe tuli mu kitangaala ali mu kitangaala wakola ekintu kirabibwa wonna Yesu yagamba nti tulinga ekibuga ekiri waggulu ku lusozi kirabibwa wonna tunuulire ekitangaala kyaffe kyakenga eri emizimu yalimbaga y'amaanyi okusuula Musumba n'okumutta maama balina okukola embaga ey'amaanyi nga bajaganya kubanga baali bafunye omunyago omunene tunuulira ensonga lwaki sitaani tayigganya madiini malala gonna kubanga tebali ku kituufu actually agenti wa sitaani omwe eyali agenti n'alokoka Jamiru yagamba nogamba nti kale n'omala ogenda mu bakatuliki mu ekereziya ba mu nzigiti oba mu ba Seventh Day mbakuwa ne punishment omala otya obudde tetulina budde ng'oyonoona budde ekyawandiikibwa kigamba mu kubikulira Essula ya 12 olunyiriri lwa 12 nti mujaguze eggulu n'abalituulamu naye zisanze ensi n'ennyanja kubanga omuli oli asoje muli ng'alina obusungu bungi kubanga alina akaseera katono ddala kati buli sitaani kyakola akikola alina amagezi gino emitego gyapanga agipanga ategeera bulungi kati mukitegeera lwaki banabi b'obulimba bonna bajja mu balokole kitegeere kubanga eno yeri amazima era balwana nnyo bagugula amali ku kituufu abantu bangi bagambe tetulirokoka ffe lengera abasumba b'abalokole be bakola Musumba gundi yagobye ne mukazi we n'afuna omulala kale sirirokoka Musumba gundi yaguze soda n'atunda sirirokoka Musumba gundi yagamba nti mukole bwe muti awo sirirokoka abasumba bafere abasumba babbi n'ogaana okulokoka naye nga notamanya nti ate naawe seetaapu ekukutte ekutwala mu geyeena naawe kaba kategu nga kakukuwamba tunuulira abantu balina okuwulira obubaka buno bwonna balina okitegeera nti fe abakola n'emizimu gikoze tulina kati okubasuula bave mu kanisa bagwe tubawambe ababadde abalokole bangi bagenda kugwa ku lw'ensonga eyo n'abatabadde balokole bangi bagenda gaana okulokoka ku lw'omusumba ekyatuseewo mu mawulire epulaani y'omubi tunuulira tulina okubawamba bagenda kujamu okubuusabuusa bagenda kugenda okubanga bawakanya obulokole bagaana okulokoka tubawambe tubatwale mu geyeena tugende nabo ye pulaani y'ekizikiza yensonga lwaki omulokole omu waakola ekintu niwe kiba kitono kale ate bakiba kigenda kutunda Uganda yonna nsi yonna tunuulira ye pulaani y'emizimu kati waliwo omulala gwe baagala okusetinga up nkulagira ojje wano kati lwaki emizimu gyagala omusajja ono lwaki gimulagira n'okumulagira kubanga alina obunafu bwositaani wasinziira okukufuga
naye omuntu atambula ne Kristo sitaani takulinaako ne bwe baba muwaana bate takusobola. Kati omusajja ono bamulese emagombe, tunuulira, njagala omusitamire, mukunamire, muteeke wansi w'ebigere ebyo. Tunuulira, omusajja wuuno bamukunamidde. Bamwagaza atya omusajja ono? Bamutandiseko mu nsi y'omwoyo. Njagala ogenda osiranye omusajja ono mu nsi y'omwoyo ne mu y'omubiri. Tunuulira, abadde yeeraga nnyo kubanga mugagga, Katonda mbw'amuwadde omukisa. Ayamba nnyo mu kanisa, awaayo nnyo, kinyiiza ate ng'akola n'obukaba n'obwenzi. Kati njagala tukozese oluggi olwo tumusaanyeewo. Obwenzi njagala mbakuutiremu abakola obwenzi mwegendereze. Omulembe guno abasajja n'abakyala bekkiriranyiza nnyo n'obwenzi. Bayibuli egamba etya nti abakola ebiringa ebyo baakugenda mu nnyanja eyaka n'omuliro. Tunuulira, tudda mu nsi eyabuliwo, omusajja gwe bagambye mumulokole awaanyo nnyo mu kanisa naye obwenzi bukyamulemeddemu. Kati baagala bakozese oluggi olwo lwe yaggula olumu lwokka bamusiraanye mu mwoyo ne mu mubiri. Buli ekibeerawo nakugambye ebeera set up, kiba kipange. Ku luno Sonia yajja ayambadde mu ngeri ya gete set up, kubanga akimanyi omusajja oli asavuwala mangu. Musajja alimu omwoyo gw'okwaka wadde mulokole. Tunuulira, naye mugagga. Aba atambula kyava alengera. Oli otya Queen? Nga gwe nalabako. Nakusangako wa? Sisuubira nti wali ondabyeko. Lengera Sonia we yeemoola. Nze bampita kifutteko. Kirungi okulaba. Anti gwani nze Sonia. Wow, Sonia. Erinnya nga ddungi eryo. Kale singa nkumanya okusinga kaawo. Wandibadde muganzi wange omulungi. Yakamulaba atandikiddewo okumukwana. Jjoka n'omusajja mufumbo. Eno kaadi yange eno. Okay. Kakasa nnyo nti obeerayo. Tojja kukyejjusa kye nja okulaga. Okakasa onajja. Kakasa ng'ojja. Tumanyi gye kagwera. Nakugambye buli Sonia gwalabikira. Oba buli bintu bino gye birabikira. Waba waliwo omupango. Musajja mugagga era mbu mulokole, naye be bano abakyalimu omubi ogwo gw'obwenzi n'obukabakaba. Ate musajja mufumbo. Abasumba abamu bakyatambulira mu bintu bino, abalokole bangi bakyatambulira mu bintu bino. Mwegendereze nga mutandika tuli mu kisa. Buli muntu yenna mwonoonyi, teri mutuukirivu ku nsi kuno. Oba mwabijjawo ebintu ebyo bimwogera, mwabagulira sitaani oluggi. Bayibuli egamba temuwanga sitaani ebbanga. Omuntu yawa sitaani ebbanga. Kyogamba Katonda tasobola kuggyawo omwoyo gwa bwenzi mu muntu. Bayibuli egamba nti omusajja Yobu yali yatuukirira era ng'atya Katonda. Ebyo bye mukola ebyo bye bigulira sitaani oluggi. Nabagambye edda ensonga eyo, ate nga muddaawo tuli mu kisa. Katonda alitusaasirira eyo. Mwegendereze. Olekerawo okusaba, gwakola bino ne biri. Bannaye muzuukuke mugolokoke. Pull up your socks. Otandika okubeera ng'osaba. Tandika okubeera nga okulwana okulungi. Omwoyo wa Katonda akubeere. Kyawandikibwa abakulemberwa omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Motoka ebulawo obubuzi bweti eya Sonia. Nakugambye ne ba set up. Mukaseera nga mukyala wa kukyankalanya yakunyiziza, wosangira akawala akalungi kale nga kakisaka kwagala. Mukyala wa aganya okufumba emmere takufaako, ate nga munaye akalala kana akalungi kakakamu kakuleetera wamanze nja kulabirira jangu nkufeeko. Manya ye ba set up. Lwaki akawala kano kajjidde mu kaseera mukyala wo wakukyankalanyiza? Kimanye nti biba bipange. Waba waliwo abakyankalanyiza mukyala wo akusetingira ono up. Chief ali mu office waliwo omugenyazo okumulaba. Mugamba jje. Ngonja kukubiranga edda. Tunuulira. Tuba tuli awo omugenyi mulindwa ng'atuuse. Sonia! Nsanyuse nnyo oze. Oze mu kaseera akatuufu nga nkwagadde. Ate we bali kunyirira. Bannaye teweeralikirira. Tula. Lengera ke yajjamu esinga ke yajjawa mukyala we. Bannaye. Sijja kunywa. Okakasa oli bulungi oze weetegekedde nze. Bannaye. Lenge musajja mufumbo naye nga ke yajjawa abalala. Esinga ne ke yajjawa mukyala we. Mukyala wa mubogolera bubogolozi gwe. Naye abalala afaayo ayogera bulungi nabo. Waliwo abasajja tebafaayo ku bufumbo bwabwe n'abakyala bangi tebakyafaayo ku bufumbo bwabwe. Bali mu bikola bya bwenzi. Tunuulira. Bannaye lwaki tolinzeeko nkya nedda. Siyinza nakulinda kya ng'owaze leero. Kateekeko esi mpulira n'akabugumu aba akyateekako esi. Yaye
ng'omanya akatego kakutte. Ab'emagombe bino Chief Teko babadde mwagaza ki? Kale Sekulitala yagenda okujja yaye tunuulira ab'emagombe bano be bapanga ebintu bino naye mmwe mwabawa sitaani ebbanga kyenvudde mbakuutira temuwanga sitaani ebbanga mu bintu byonna bye mukola. Nakugambye mu kaseera mukyala wo wakukyankalanya omwami wo wakukyankalanya yagenda okujja yaye tunuulira ab'emagombe bano be bapanga ebintu bino naye mmwe mwabawa sitaani ebbanga kyenvudde mbakuutira temuwanga sitaani ebbanga mu bintu byonna bye mukola. Nakugambye mu kaseera mukyala wo wakukyankalanya omwami wo wakukyankalanya ate omulala wajjira mu kaseera ako kennyini naye mulungi nga kale ng'akulaga ajja kuwa emirembe. Setup wabaawo omutego gwe bakupanze musumba akawala ako kajja mu ofiisi kambadde bubi abatuula mu kyaki batuula bubi bambala obuntu bumpi ne batuula mu maaso ne basitama musumba kimanye eyo setup. Abaweereza ba Katonda setup muzegendereze buba butego. Ab'emagombe baba babipanze omuwala omusanze mu kkubo omusanze ku mulimo omusanze wa yonna eba setup. Waliwo conference emu gye twagendamu mu by'okusoma standing and settings up naye nebaza Katonda tetuli banafu tuli b'amaanyi kubanga ekigambo kya Katonda kibeera mu ffe. Sitaani si yatusalirawo tetukolanga sitaani bw'ayagala. Tunuulira njagala wekkaanye wegendereze. Omukyala agenda okudda yeesanga mwami atuuse waka. Mukwano ki ekituuseewo? Otunulanga alina obuzibu anti sirina buzibu bwonna. Ayakasa tewali buzibu mukwano. Sikulaba amakongoli mu mbeera bw'oti. Nakugambye sirina buzibu lwaki onnemerako? Okiwulidde? Ndeka. Bw'ate wayogera ne mukyala we naye yo Sonia yeegonza. Mugwana Sonia. Aba akyabogodde. Sonia n'amuceekingako. Yaye! Mama! Wowe. Tunulira. Gulawo gate. Baganda bange. Atandise wa Bible egamba wolaba omubyaddukanga teri amugoba. Naye ate Katonda ayimirira n'abamugumu ng'empologoma ngera 28 okutandikirawo. Kati wuno emizimu gimutwala yanti akanyeebwa kakwata kiringa emmese okujja n'eri akanyeebwa kali ku mutego ne kagikwata. Eba tekyasobola kukola byeyagala baba giwambi. Kati sitaani bwatu wakolera mu bantu asooka kufunako weak link yo wama nakuwamba. Naye sitaani mwennyini ne wava emagombe n'ajja n'emizimu gye gyonna kale watakufunako nsonga takusobola. Bible egamba ali muffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Omwoyo wa Katonda n'atuula mu ggwe sitaani takusobola. Kati yanoonya mukwano gwe Ronald ndi mu buzibu. Waliwo omuzimu ogunjigga. Omuzimu ogunjigga buli wantu. Nagendako mu supermarket okushopinga nensangayo omuwala ne muwa kaadi yange. Okimanyi nga leero yazze mu ofiisi yange naye tubadde nga tugezaako okukwasaganya ensonga z'omukwano. Omuwala afuse kofini afuze sikesi y'abafu. Si bitegera by'ogamba. Kyogamba omuwala afuuse essanduku y'abafu kyentegeeza ekyo afuuse kesi y'abafu. Era nvudde mu ofiisi yange nengende ewaka omuwala n'ajja n'ewaka n'andabikira. Bannaye Yesu Kristo bana simanyi kinyiganya ensonga laki nzizo nnyambeko nnyamba bambi. Era gwe weka bwe mbuuliddeko kino tokiraalaasa anti nkimanyi nja kutwala y'omusamize yengeri yokka egenda okuyamba ggwe. Olwo nadi olina amagezi weerabidde nga ndi mulokole. Yaseka n'okuseka ono lwaki oseka? Kanseke maama nze tunuulira ono mulokole. Ate lwaki oseka? Mbu mulokole. Tunuulira wagwa olina mulokole ggwe. Olokola obwenzi wamu nange nga bwe tukola n'onywa n'omwenge. Kakati olwo ogamba otya mbu oli mulokole. Era emizimu gino gikuyiga kubanga oli mulokole wagwa. Yesu taakuyambe mu nsonga zino. Kati musamize y'anaakubeererawo. Okitegedde? Era weebereremu obulamu bwe buli mu matigga.
Kati yawuliriza bino ng'alabira dda kituufu ate obwenzi bwabwe mutuusiza wano ogenda otya ye musuma n'omugamba nakoze obwenzi bw'abuulirawo mukyalawo bajja besamudde n'okugendayo omusamize njagala wekkaanye naye nga mu basamize teri solution emizimu egikola bino ate be babbosi b'abasamize kati basuubira kuyamba ki neewuunya nnyo omusumba omu abalokola akwatagana nnyo ne mama Fiina amuyamba nnyo mwegendereze era mumusabire omusumba oyo mumusabire mama Fiina ayamba omulokole sitaali taliyambako Katonda ekyo tekisoboka kambabuulire kino mukitegerere ku Vijay Nathan tekisoboka mulokole na musamize kuba na nkolagana nnungi kale bateekwa kukyawa omuliro gw'obasindikira gubaleetera okukyawa sitaani mwabawe sente z'okuzimba kanisa mwabayambeko okugula ebyuma wakirabawa tekisoboka kasi okiraba ng'omanya abantu abo bakkirizaganya balina enzikirizaganya kati bajjayo omusamize tunuulira mwetuulireko musumba oyo mumusabire musamize ng'afuuka mukwano gwo ng'oli mulokole kisoboka kitya anti egwe misitatteko si kyo kituufu yenze anti waliwo omuwala gwe wali naye n'afuuka sanuuku yabafuuka kati akuyigga era oli wamukisa nnyo nti ozze wano kubanga emizimu egyo giteesetese okutwala obulamu bwo olunaku lwaleero yesu obulamu bwo omuwala oyo abantu bonna balabikidde bonna baafa dda gweweka akyaliwo naye ngenda kuyamba mutuufu muyambe jajja muyambe namugambye nti wanajja wano bijja kuba biteredde emizimu giri egy'abasoniya gibikulidde omusamize amanya goono na byonna ebigenda okubaawo naye gebiwulira omusamize ekyokukola nti kati mugambe kola akole bwati ne bwati tunuulira jasetinga apo omusajja ono mumanye gye biggwera bwali bwenze n'abakaba bwe butuusiza omusajja ono wano ono omusamize gatandika okweraguza manye nakugambye dda timwegendereze weebuuze mu byokola olimalirizawa weebuuze mu mulimu kyokola olimalirizawa gw'olowooza mbu binyuma olowooza mbu onyumirwa bulamu tunuulira manyi sitaani mugezi buli kyakola aba n'ensonga lwaki akikoze tunuulira bajjajja bagamba nti emizimu giwambye enjuuyo n'emmotoka yo era nekiro kyaleero gigenda kutwala obulamu bwo ku ssaawa 6 ez'ekiro jajja wagambye ogenda kunyamba ate katiro biki byebyo lwayatubanaye donadi gamba ne jajja ntaase nannange kati atalina bulamu neewuunya oba akuwaatya obulamu yesu agamba nti nze kubona amazima n'obulamu Yokaana 14:6 kakati ate ogenda wabweri w'ekkubo oyinza otya ofuna obulamu njagala wekkaanye tulabe gye kaggwera bwali bwenzi bwe butuusiza omusajja ono wano tunuulira mwe sitaani atega obutego ne bukwasa nja kuyamba naye olina okukola okusalawo gwalina okusalawo ati jajja nsalawo ntya bajjajja bagambye nti olina okuva mu njuuyo ne famire yo yonna tolekaawo wadde n'omuntu omu ogenda ofuna enju endala nga tezinawera 6 gwa kiro era otakolebwa oti ogenda kufa era balabudde nnyo n'obwegendereza ntolina kukwatako wadde oba okugyamu akantu konna wadde kapini oba empiso mu njuuyo jajja kati nyinza ati okukola ebintu bino sirina nju ndala yonna kati ngenda kuzaaba famire yange okusalawo kukwo oba ogonda oba weteekerateekera okufa andi saagala kufa jajja ate sirina nju wentwala bantu bange nze nja kukuyamba nkuwa enju woba weteeseteese jajja neteeseteese kale jajja ndirwedde bajjajja bamugambye afuluma enju takwata ku kantu konna ate mwe omusamize agenda muyamba kamufunira enju yaseka n'okuseka n'agamba katweferere ku bano tunuulira ab'emagombe beeteeseteese okuyigganya abantu b'oku nsi tunuulira
tunuulira omusajja yakoma wiwaka ng'awotose yagenda bamuyambe naye alengera kye bamugambye. Manyi Bayibuli egamba mu Isaaya 8 olunyiriri lwa 19 togendanga okwebuuza ku basamizi oba ku balaguzi bonna ebyo Katonda abigaana. Weebuuze ku Katonda, weebuuze ku mwoyo wa Katonda, naye ogenda mu kusamira byonna Katonda abinenya. Bayibuli egamba toweerezanga bakatonda balala wendi, so Katonda akinenya. Obusamize kyamuzizo mu maaso ga Katonda. Abasinza ebifaananyi bonna abenza abakaba abalogo bonna balinywa ku kiruyi kya Katonda, yennyanja yaka n'omuliro. Njagala wekkaanye bwezi bwe butusiza omusajja ono wano. Nakugambye buli sitaani kyakola waba waliwo omutego. Yasanga omuwala ng'agenze mu shopping, tamanyi lwaki omuwala yamusisinkana. Olaba omuwala tomulabangako n'owulira okwaka n'owulira ng'omwagadde. Olaba omusajja n'owulira ng'omwagadde tomulabangako tomumanyi. Kimanye yeba setup. Katonda takola bintu biri disorganized webito. Wobanga oli mufumbo Katonda nga yakukkiriza n'owasa omuntu omu, kimanye ebiddako byonna setup. Obufumbo bungi bugudde, obufumbo bungi buyuziddwa, naye abantu tebanazuukuka kumanya nti waliwo setup. Sabira mwami wo, sabira mukyala wo, bulijjo setup zino aziwangule. Mwami mbuulira ku ki ekibadde kikugoba? Yakomawo ewaka mu wotufu muzibu. Tunuulira Bayibuli tugamba tulina okuwakanya sitaani. Tunula eno waba waliwo ekikutawaanya mbuuliraako tukikwate ffenna. Bayibuli egamba nti ababiri basinga omu. Mukwano waliwo obuzibu bunene nnyo. Ate buzibu ki? Okimanyi nga tulina ofuluma mu nju eno olwaleero luno. Nju ki gye tugenda okuva gendo gye tulimu yennyini eno. Ate tulina kyakusalawo, tulina okugivaamu leero luno. Ate tutya eno nju yaffe ffe balandiroodi baayo tetupangisa. Ani ayagala okugitugobamu? Tebamanya nti nagisingayo dda mu banka era bandagidde tugifulume n'emmotoka yange n'ofiisi na buli kimu ekyange kyonna bakitutte. Lwaki tokingambangako emabega yonna? Anti onansonyiwa nsobi yange okubanga saakugambako. Tunuulira Yokaana 10:10 Bayibuli egamba nti omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Njagala wekkaanye. Baganda bange, Bayibuli egamba mu Ecclesiastes oba omubuulizi sura ya 7 olunyiriri lwa 6 nti waliwo ekintu ku nsi kuno kizibu nnyo, kikaluba n'okusinga okufa. Omukyala ajja gy'oli nga yeegonzagonza. Bw'omukyala oyo aba muzibu nnyo n'okusinga okufa, era bangi abasuula, naye omuntu yekka atya Katonda yali muwangula. Sulemaani yagamba nti ntegedde ekintu kino kikaluba, naye mazima kituufu ekintu kino kikaluba. Omukyala ajja gy'oli ne yeegonza ne yeekakanya naye yeetega gy'oli akaluba, naye ow'amaanyi atya Katonda yekka yamuwangula. Ate mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Ate nga Bayibuli egamba mu ngero 14 olunyiriri lwa 12 nti munnaaye waliwo ekkuba erisanyusa omuntu, naye nga mu nkomekerero yaago ge makubo g'okufa. Kiki nakola okugwanira okumpisa bw'oti? Nondette mu kayumba kano. Omusamize yabawaddemu enju ye, kati omusamize ye yeetwaliddemu eyaabo. Anti mukwano tetulina kyakusalawo, yingira mu nju. Kale woba oganye ate nze alina otulwotu sigala wabweru. Omukyala byamusobera agamba sibitegeera bino. Omusamize yabawaddemu akasiisira ke. Tunuulira kakati wono bamuleta tinka. Bayibuli egamba eti ate omulabe gaffe Sitaani awuluguma ng'empologoma ng'anoonya gw'anaalya. Bamuleta tinka beteera ekisooka 5. Baganda bange bamuleta kubanga yaggulira Sitaani oluggi. Omubi agoba baba bagenda okumutema. Yaye mukyala mwami yabaaki. Waliwo ekitali kituufu ky'oba omanya. Kyava ku lunaku luli we yasaaga, omwoyo gw'obwenzi gwamuyingira, kalengera gye bugumutuusizza. Ab'emagombe bakirengera pulaani yaabwe etambula. Jezeberi musanyufu, emizimu gino gimmimi gyonna misanyufu. Manyi waliwo bbaala gye bayita Mimi's World. Temumanyi nti gano mannya ga mizimu gakuleeta buseegu na bukaba mu bantu. Mwegendereze. Tukyamukolako era tumusiraanyize ddala. Ab'emagombe basanyufu, emitego gyabwe gitambula bulungi, bapangira abantu enkono zikwatayo. Njagala wekkaanye.
manyi Bayibuli egamba tubeerenga n'amaanyi Mukama waffe tutwale ebyokulangisa byonna ebya Katonda tusobole okuyinza okuguma ku lunaku olubi n'enkoza sitaani zonna tuziwangule. Omusamize kakati ali mu nju y'omusajja abadde omusajja wa Katonda. Abaana b'omusamize bali wano tebabirabangako, bali mu ntebe bazannya beeyagala. Omukyala w'omusamize n'omusamize n'abaana bali wano basanyufu. Yatutte amaka ga munne bajjajja baagawaddeye. Musamize n'asanyuka n'agamba kyekyo. Munyumirwe mukwano. I am going to the shop. Kanzireyo mu ssabo. I want you to prepare me a good. Naye njagala onteekeretekera omutwe gw'embuzi. We will all. Wenkomerawo embuzi eyo tugirye ffenna tunyumirwe bajjajja baatuwadde. Ati mwami okola weebale kukola weebale kusawula. Yayimba ennyimba eziwaana lubaale yamuwadde. Abaana bagamba bajjajja beebale bawambye amaka g'omuntu omu. Tunuulira naye nga lwaki omuntu akkiriza bino byonna? Lwaki ng'omuntu akwata obuyinza bwe n'abuwa sitaani? Kiringa okubeera katugambe nga waka waliwo omuddu waka oba omukozi waka. Gwe n'okwata obuyinza n'omuwa obuyinza nga yakulagira kati genda onabe, kati genda olye, kati yingira, sikwagala awo. Naye nga gwabo muwadde mazima era omuluzo n'obimukwasa nti kati nfuganga. Tekisoboka. Obuyinza bwaffe abaana ba Katonda. Kati no yajja ayingire n'emmotoka kubanga bajjajja nayo baagimuwadde. Baagijje ku oli, baagijje ku Mr. Teko. Bwenzi na Bukaba bwe bumutuusizza wano. Yagala wekkaanye. Yali musamize mukalaba amanyi n'okuvuga emmotoka. Simanyi oba yagenda ddi mu driving permit. Mu driving school okufuna driving permit simanyi yagendayo ddi. Tunuulira musajja wattu kate yali yeevuga atambuza bigere ku street akuba misota ku kyalo mu office emizimu gyagiwamba. Bino ab'emagombe be baayagala mbu yali yeeragalaga nga mulokole amugagga ayambe abantu mu kyaki naye ng'obuyinza abulina. Kati alaba emmotoka wano agiyimiriza. Musamize yagirimu emmotoka ye. Jjajja oli otya? Please, to join you. Sabo nyambe konsuleko mu kasente akaddako. Didn't I tell you? Tokiddangamu sakugamba nti bajjajja emmotoka baagitwala. Jjajja nyamba naawe ontwaleko. Bajjajja gwe baba batutte baba batutte tebagabulula. Tebagabulula. Ekitegere bajjajja baatwala. Bajjajja be baatwala. Musajja wattu atambuza bigere. Kaakati omusamize ye yayagala. Naye I can't. Weebito weebiri. Doctor. Siyinza kukitegeera lwaki bajjajja bambonereza bubonereza weebati. Do you know that he now lives? Okimanyi ng'omusamize kati asula mu nju yange. And I am also forbidden from it. Ate nga yaŋŋaana okuwadde okugisemberera enju yange. Siyinza kubitegeera. It's very unfortunate that one. Kyabulabe nnyo ekyo. But the only thing I want to tell is that the spirit. Ate kye bamanyi nti emizimu tegirimba. The native doctor. Omusamize kyakugambye kyekyo bajjajja kye bamugambye naye. I would like you to obey the native doctor. Gondera omusamize kye yakugambye. Omanyi abasamize bano kye babagamba abantu babagondera. Naye lwaki Katonda kyatugamba ffe oluusi tuwakana? Lwaki oluusi tujeemera Katonda? Singa naffe abalokole tugondera Katonda gaffe ng'aba abalaguzi bwe balagondera abasamize singa tuli wala nnyo. Tunuulira. Anti nnyongedde funa bufunyi bizibu. Whatever is this. Tunuulira. I still think it is better than for you to. Anti kisingako obeere mu mbeera gy'olimu okusinga okuba ng'oli mufu. Right. Very soon I believe. Okitegeera. Kisingako obeere mu mbeera eyo naye nga oli mulamu okusinga ng'oli mufu. Lengera musajja wattu akayumba ke yaddamu sayidi zeeno yali omugagga. Abasamize baaketwalira naye nga obuzibu bwava ku ye. Kugulira sitaani luggi. Nakugambye buli sitaani kyakola abaakikola ng'ategeera. Njagala wekkaanye. Batathalonika ekisooka 5:14 Bayibuli egamba temunakuwazanga mwoyo wa Katonda. Tunuulira. Yangu mpe ku kyokulya enjala ennuma. Yali ennuma nnyo. Sikutegeera mwami. Mmere kijooleseewo. Enju ye wagirekera omusamize. Ne ssente za buli kintu kyonna. N'ekyokulya tetulina. Kati naafumba ki mwami? Naakuyamba ntya nze? Tolina magezi musiru ono. Aba yakamala okumuvuma. Sonia n'agamba bye njagala. Yaye. Mubi adduka nga tewali amugoba. Ngera 28 okutandikirawo. Omanyi ono yalimba mukyala wembo osamanya babanka abantu banja. Asitotandika okulimba munnaye omanyi agulidde sitaani luggi oba mwana wa kitaawo sitaani kuba ye mulimba. Kivola basagala muntu alimba. Kakati sister yajja alabe musumba ku nsonga eno. Tunuulira sister alina ennaku nnyingi. Njagala wekkaanye. Musumba yamugamba munnaye tuulirako wano.
Kye kyatuusewo? Sooka ombulire buzibu ki? It's my. Anti ensonga eri ku bba wange. Anti bbaawe obuzibu ki bw'alina? I can't understand what. Siyinza kutegeera ki kigenda mu maaso naye. Mbuulira kiki? Recently, she started behaving. Yatandise okweyisa mu ngeri ze sitategeera. He came Yava ku mulimo looking quite. ng'alina ebimutabudde si bitono. And I asked. Ne mubuuza kiki ekimutawaanya. He said that N'agamba talina buzibu bwonna. after Naye wayita ebbanga he started tandika okuleekaana akuba enduulu and ng'ate ng'adduka mu nju. I went and Ne mmugoberera nowhere to be found. naye nga munnaye anneesamba. The night he came Olwaddako n'agamba the bank nti banka etulagidde tufulume enju na buli kimu kyonna tukireke emabega. 7:30 Tunuulira. I tried to quit Ngezaako mubuuza abimbuulireko nga sibitegeera. to this Naye ground. munaye yalemerako n'agamba tulina okufuluma enju. You see, Pasita manyi the problem is that we moved obuzibu obuliwo twagenda mu nju ya mu kyalo nnyo in a remote. ate nga nju ya ttaka ya ssubi. So said the bank has taken over. Ate biri bamulimba mu banka yatwala enju ye That right ne ofiisi ye n'emmotoka. Okimanyi nga mu nju ye had never told me that the house was built yali teyaŋŋambako nti twagizimba na banka enju eno. and stood his ground. Naye aserega alemerako nga ŋŋamba bw'atyo. Is that we moved in Naye tuli mu mbeera mbi Musumba. Nju ya mu kyalo nnyo. a remote. Kyalo nnyo. Pastor, Musumba siri bulungi. because our house is Okimanyi nga waliwo omusamize asula mu nju yaffe. Ogambye ani? head of the Anti omusamize yasula mu nju yaffe. Manyi sister, tusabe njagala wekkaanye. Gano maanyi ga kizikiza gennyini. My Sister sister, wange your husband is in bondage. baawe ali mu buzibu bwennyini. Katonda alina abeekulidde Musumba. Spirit, Omwoyo kyava okumbikulira wano kyengenda okubuulirako naawe. Baawo alina omuwala gwe yasisinkana the girl possessed with a man ng'omuwala oyo alimu emyoyo giva wansi mu nnyanja loved to her. n'amutwalako paka mu ofiisi ye. He turned into Baba agenda okukola ebyomukwano, omuwala n'afuuka kesi y'abafu. terrified, Yatya nnyo okuva ku mulundi ogwo n'agenda ne musamize. aided by. Okuva ku mulundi ogwo Now, obyo nti si byebimu mu bulamu bwe. instructed by the Omusamize ono emyoyo gye mu magombe gyamulagira house, nti gye mugamba ave mu nju ye. possessed by the marine. Era emizimu gye gyalagira omusamize oli agende mu nju y'ono gibonyeebonye ono gimusiraanye gimulabe ng'abonaabona. Era mu kye gyagala gimutabule gimubonyeebonye akaabire eddala paka anything we can. waliwo ku musumba kye tuyinza okukola kyonna. Amen. Anti waliwo ekyokukola tusobola okusaba. Sisita wange I want you njagala oddeyo ewaka to talk to you. yogera ne bbaawo. I want you to bring him. Njagala here. omuleete wano Tell him there is no deliverance in the. mugambe nti sitaani talina bulokozi bwonna bw'asobola kukuwa. He has been marked. Mugambe nti bamuteekekedde kufa naye Katonda eka yasobola omuyamba. You are frustrating. Kubanga sitaani yatabula butabuzi bintu talina bulamu bw'agaba. Mugambe yogera naye asobole okuba nga ajja. Njagala wekkaanye. Tunuulira ab'emagombe emyoyo gy'emagombe gye gyalagira omusamize ekyokukola ne gimugamba mugambe afulume enju ye bw'ati ne bw'ati watakola bw'ati tugenda kukola bw'eti ne bw'eti. Omusamize n'amugamba ensonga laki yamugamba bajjajja bagambye. Kati olowooza basitaani bayinza okuyamba. Nze kyewuunya nkolagana ki omulokole gy'ayinza okuba n'omusamize. Maama Fiina n'akujja mu kanisa n'akusanyukirako tekisoboka. Yeah. I just met my pastor. Anti munaye bakwogerako ne Musumba ku nsonga yaffe. Nangamba ogendeyo tusabe. Belly what? Tugendayo akusabire deliverance. Nakugambako nti nina emizimu ndimu emizimu gwe nyabo. I simply explained, Anti yambulidde dda byonna byonna ebiriwo. and it says deliverance is Era nangamba okukusabira kye kinaakuyamba kyokka. by Mark. N'omuzimu oguva mu nnyanja ogw'okuyigganya. Si byagala. Saagala nakumanya. Musumba genda omugambe nti saagala. Owulidde? I won't go. Siina gye ndaga. Ogamba otya ombogolera You have been lying to me that the bank has us. Atino kankubulire wannimba mubaka yatugoba mu nju.
that it is a naye Katonda yatubuukiridde nti omuzima gwe gukuyiganya. Walina omuwala gwe wagenda naye mu kusoka z'omukwano n'afuuka kesi y'abafu. your bid to see for Kati n'ogenda mu masamize bakuyambe si kyo. and ask you to move. Omusamize n'akugamba ofulime mu nju yo si kyo. Weyamanya ati bituufu kabanayi be bamugamba bituufu. Tunuulira. Tulengera Sonia alina w'atuuse yeesaze obupati obugoye obubi. Ate omuwala omulungi azze okukyalirako mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nkugoba mu linnya erya Yesu. Nkuwakanya mu linnya erya Yesu. Nkuwakanya nkumalamu amaanyi. Nkuwangula mu linnya erya Yesu. Nkusindikira omuliro. Nkuwangula ku lw'omusaayi gwa Yesu. Nkusimulira omuliro. Taata mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Menya amaanyi g'ekizikiza. Omuwala omulungi bw'abanga azze webeererangamu. Sitaani batandika omuwangula. Jjukira Katonda yamubikulidde dda ono. Kati watandika obwakabaka bw'emagombe batandika okuyuguuma. Bayibuli egamba eti Yakobo nnyo olunyiriri lw'omusanvu mujje mulukugire Katonda mulandagane ne Sitaani naye anaabadduka. Tunuulira simulira muliro. Kakati Sonia baamuwangula. Bayibuli egamba eti naye baamuwangula ku lw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. N'olwo ekigambo eky'obujulizi okitegedde gwe kubikulirwa 12 olunyiriri lwa 11. Tunuulira Yesu nkwebaza kubanga owangudde yaaye nenda todduka yoyo mwennyini abadanjiganya anti Katonda waffe yafuga. Lengera Sonia Katonda kyakoze Sonia. Lwaki ozanyisanga obulamu bwonga okola ebitajja? Tunuulire yali w'amaanyi mu nsi y'omwoyo kati tulengera gy'oddiridde paka na mu masamize. Manyi ne Sawulo kabaka Sawulo yatuukako mu kaseera akagendako ne mbasamize. Tunuulira n'okuddamu okole endagaano ne Kristo Yesu obutadda mu bintu bya kisiru ebityo. Tunuulira olina bambi yaddamu n'akola commitment empya nga tayagala kuddamu kuswaza Kristo nate azza bujja endagaano yo ne Yesu Kristo kubanga abadde yagudde mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Njagala wekanyi omulokole yenna ayimiridde bulungi ne Katonda Sitaani takusobola. Naye abalokole mwabagulira Sitaani. Bayibuli egamba temuwanga Sitaani bbanga. Befeso 2:7. Kati mwabagulira Sitaani ne mubukkiriza n'akola ebintu ebyo mu mmwe. Manyi Bakolosaayi 3 olunyiriri olwokutaano ne Baluumi 6 olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli egamba omuntu ow'edda yafa talina kuddamu kuba mulamu mu ffe. Tolina kuddamu kukola bintu bye wakolanga. Tunulira yatandika okusaba. Bayibuli egamba nti ekitangaala kyajja naye ekizikiza tekyamutegeera kubanga ebikola by'abantu byali bibi. Tunuulira tandika okusaba nakumenyamenya mangi ekizikiza gonna amaligo gonna agabadde gayingira mulamu bwa musitateko mu linnya erya Yesu gawangulwa. Menyamenya byonna byabadde basuba obulamu bwe bikutulwa biwakanyizibwa biwangulwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes. Manyi Katonda waffe yawangula tawangulwa. Njagala wekkaanye akati balina okuvuga ne bajja mu maka omusamize babadde ng'abeera waagali amaka ga Mr. Teko nsumba yalumba n'ekyokulwanyisa eky'amaanyi ekiyitibwa Bayibuli. Yasooka kusaba neyenyeka bulungi mu musaayi gwa Yesu kubanga agenda mu lutalo. Gano si maanyi ga mmere. Tunuulira Mr. Teko yaatidde awulira atya omusamize olaba nyina atambula n'okutya. Yagulira Sitaani oluggi naye kati wetwogerera oluggi olwo lwaggaddwawo kubanga yenenyeza yazze eri Katonda. Tunuulira nakugambye eno bagiyise setup. Ekintu kyonna kyolaba oba oli mulokole wegendereze, naawe atali mulokole kikulemesa kyonna okulokoka kyakusetinga up kikutwala paka mu geyeena. Ye setup gye kikuwa. Omusamize kyamukisa mulungi baamusangayo nga yeeraguza yeebaza bajjajja baamuwa enju. Ennaku zino connection takyabawuliza agezaako okweraguza takyabawuliza. Tunuulira kiki ekikulese mu nju yange anti nkufulumya mu linnya lya Yesu. Olina ofuluma yatandika okuseka. Tunuulira kati olutalo lwatandika ayagala alaga amaanyi. Lubaale yalina amaanyi anti Yesu yalina amaanyi. Kya lubaale yalina okuwangula bageze tebasaaga anti Yesu yatasaaga. Tunuulira njagala wekkaanye
nakulaga awangi g'abajjajja ati nange Yesu ajja kukumalamu amaanyi okusoma yatandika okusaba taata mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda olusoma olw'omuliro gwa Katonda menya amaanyi g'ekirikiza mu linnya lya Yesu nga bwe kyawandiikibwa nti kyonna kyonna ky'otasimba kinasimbulwa Matayo 15 era bwe kyawandiikibwa teri kyakulwanyisa kyonna ekinaweesebwa gye tuli ekinalaba omukisa menya amaanyi g'ekirikiza gonna nkutula ebyoto by'ababi amaanyi g'ekirikiza gonna nga sindikira omusaayi gwa Yesu faya nsumula omuliro nkowola omuliro kubanga kyawandiikibwa nti omuliro guli okyabalabe ba Katonda mu linnya lya Yesu lengera jjajja bamukuba faya okitegedde amina olutalo olwo nga luwanguddwa jjajja bamukuba faya emizimu ne gidduka tunuulira ensiriba zonna baali mulina okuzijja mu nju enju eno yali ya mwana wa Katonda sitaani w'omuggulira oluggi bw'atyo bw'akola akuzingazinga n'akuwamba Bayibuli egamba nti omusajja ow'amaanyi munaye aba w'amaanyi mu teritole ye naye munaye w'amaanyi amusinga wajja amusiba n'amugyako ebyokulwanyisa ati gwe sitaani waanaakuwangula ng'ofuuka muddu we naye gwe wawangula ng'ofuuka wa ddembe teko yawulira essanyu lya Mukama nga likomyewo mu ye Bayibuli egamba essanyu lya Mukama ge maanyi gaffe yaddamu n'asanyuka ne yeebaza Katonda olw'okumuwanguza njagala wekkaanye kakati mmwe abalokole mulekere okuzannya n'okuteekamu omusaago mu nsonga zino njagala lumeere b'amaanyi si kusaaga kubeera b'amaanyi kino kye twetaaga okubeera omulembe guno gwonoonese nnyo abantu bekkiriranyiza nnyo naye bannaaye mbakuutidde mubeere b'amaanyi mwe abaggulira sitaani mwe abakola ebitajja Bayibuli egamba etya tujje mulukukire Katonda tuwanagane ne sitaani naye anaatudduka tetuwanga sitaani bbanga Bayibuli egamba twegenderezenga tubeerenga beegendereza era Befeso 5:15-17 Bayibuli egamba tambulenga abalina amagezi so singa abatalina amagezi endowooza gye mulinambo tuli mu kisa ne mwonoona ekyawandiikibwa kigamba nti wetugenderera okwonoona nga teri kusonyiyibwa kwa bibi kakati oli mulokole okyakola bwenzo kya bannange Bayibuli egamba Malumi 6 nti wetubanga twafiira wamu ne Kristo Yesu mazima ne tufiira ekibi katuyinza tutya ate okuddamu okukola ekibi kale mbu tweyongere okunonambu ekisa kyeyongerenga baganda bange mwegendereze njiyise setup tomanyi lwaki gwe ebintu bino okyabiyita bya musaago naye bya ddala waliwo omuntu omu gwe mmanyi waliwo balina edduuka nga bali beeriraanye naye nga munne neiba wamusindikiranya amalogo naye nga amalogo ago galemererwa okumukwata kubanga baasabanga naye ono neiba we yamusetinga app lumu waliwo omuntu yera ayita ku piki oli n'amusekerera n'agamba gundi lengera kiri ekitudde ku piki bonna ne baseka n'omulokole naye neyegattako ne baseka ne maama nga kirabika bubi bannaye oyo naye oteeka ku piki yo ng'otwala kumbe baali bamusetize app banoonye oluggi oluggule era we yaggula oluggi bwatyo Diamond ne ziyingira bizinesi yo sisita oyo neegwa naye nga bwatyo duula ne bazinambu akasiki mukolo gwa nkya ne bazina nga naanaloga afunye oluggi olw'okusiranya omukolo gwo kakati mwegendereze mbakuutidde mubeere bagezigezi Bayibuli etugamba tubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota okitegedde ne sitaani tetumutya naye mwe abamuwa obuyinza mukola nga Adamu we yakola n'okwata obuyinza n'ogamba Adamu kwata wamma sitaani kwata fuga no abooluganda fe abalina Katonda Mukama bankuumire Mukama bampeera omukisa mbatumidde mwenna Yesu mbatumidde muto wange mukisa Victor Shedrak mbatumidde Miracle Faith nawe nkutumidde nasamula Evelyn nkutumidde ate ne Irene nkutumidde mange n'abasire Christine n'ekitange mukisa John njibaweereza eno yes atenga producer Ronnie njikuweereza mikwano gyange mwenna mbaweereza sinemeno Fountain of Living Water njibaweereza Pastor Ibanda Peter njikuweereza ne mukyalawo Pastor Okumu Wilbert njikuweereza Pastor Asa walukwagana nawe njikuweereza Pastor Serada w'omundeba njikuweereza Pastor Kiganda njikuweereza Pastor Senyonga nawe njikuweereza Pastor Tom w'emutundu njikuweereza yanjibaweereza mwenna abasumba bakyali ku mulamwa bambi tusabirenga abaweereza ba Katonda abo betaaga okusabirwa kubanga ebibayiganya si bitono omanyi Paulo yayogera mu Thessalonika ekisooka 5:25 nti mutusabirenga naffe bayida we nange munsabirenga kubanga si byangu ebintu byekyanga nono kugikola olwaleero tebibadde byangu naye kibadde kisa kya Katonda nakuwaguza wabaawo ebisigala biyiganya wano ne wali naye owaffe gwe tulina Katonda waffe talemererwa yawangula buwanguzi okitegedde ekyo so tusigale nga tusaba teri kyakulwanyisa kinaatuwangula singa tuyimirira bulungi mwenna ababugoberera mbatumidde era mbatumiridde ddala Mukama bampeere ddala omukisa. May God bless you.
Shalom, shalom, shalom. ebintu ebyo byakola bamuyita amanyago Kizito alaba amuyita mutaasa kubanga